obufumbo bukuyisa butya? Nanoba. Wanoba. Lwaki wanoba? Tubulire lwaki wanoba. Tubulire lwaki wanoba. Olubuto lwagaana okujja. Olubuto lwagaana okujja. Omusajja ayagala mwana. Omusajja yali ayagala mwana, olubuto ne lugaana okujja. Kanti mu myaka gyange nakozesa nnyo obuweke bu Yasmine. Gwe watandika okukozesa obuweke ng'oli mu myaka emeka? Kaŋŋambe 14. Myaka 14. Myaka 14 wali otandise okwegatta? Iyi nze bandira ku myaka 10. Watandika ku myaka emeka emituufu? Abantu baagala okumanya akatonotono katufuneko behind story yo. Ate Mr. America nkubuulire. Ogusajja gwanjako embuzi yange gwali gwawo okukuleekaana. Ne makindi. Kilabu yawo okuleekaana gwali kubawunsa. Eno kuleekaana ene makindi. Engene oyite eno gundi eno makindi ya. Eyo. Gwali kubawunsa Mr. America bannange. Sokolinde kukyejja obuuza. Byali bitya, wali weeyagalidde wali teweeyagalidde kubanga ne 14 wali tonnaba kwetuuka. Nadda neyagalira nazirika. Wazirika. Okukyayiza awamu watandika okwegatta ng'oli wa myaka 14 sikyo? Okwegattira ddala ne Mr. America. Kati emyaka egyo nali ng'omuntu just buno obulenzi bwali bunkuba bukubingalo obumanyi obulenzi bw'okukyala eyo ye. Kati wenajja e Kampala oyo bawunsa yankwana yangulira Rolex. Ekiro yali agenda okunkola. Era olunaku olwo saagirya. Kati yantwala mu loogi. Nga ne loogi simanyi we bagula mazzi ga shawa okunaaba. Olwo ng'oli myaka emeka? Kati olwamala naleeta akapiira. Ng'oli myaka emeka? Mr. America ga mazima. Sigenda kulimba. Banzalira mu taxi emyaka gyange sigimanyi. Era mbadde nkulimbye emyaka. Bakuzalira mu taxi batya? Mama wange yali agenda tata wange yali akola eyo. Kati ndowooza yali ava kumulabako obimanyi. Ne banzalira mu motoka ng'akomawo mu baasi zino taxi z'e Uganda. Ku Kameeme. Tuddeyo wali eri emabega? Kati sina certificate. Tuddeyo wali emabega wano ng'omaze akututte mu loogi omuvubuka? Yantwala mu loogi n'angulira Rolex yati era akulabwa bawunsa kati yaŋŋamba ssaawa 6-7 agenda kuba akoze eki nga nnyuse. Kati we yannyuka n'ankubira yakubira ku ssimu ya mukwano gwange zali sirina ssimu. N'aŋŋamba ŋŋende nenfuna makinde kuleekaana. Nenfuna booda nengenda ne musanga ng'ali mu loogi. Naye Mr. America yali musajja munene ng'alina ekiwago. Nangamba genda onaabe kati nali simanyi shawe bagigula ne mugamba jangu okole ki onyambeko nanyambako. Nasanga omusajja yeetemye sipeya yeetegese. Kati olwanimala okunaaba nga ngamba oyagala okulya koze nga mugamba waleese eki nga ngamba naleese Rolex. Nga mpa Rolex kale nali saagala kubanga nali nasibidde ekikomando twali akakomando zino emikwano gyange kati nga woomanyi. Kakusalemu ekimi katono nnyo. Yali yakwana dda. Bawusono yali yakwana dda. Nedda yankwana leero ekiro kati enkeera ne musisinkana olunaku lwennyini. Tuddeyo wali eri nga wasanga amaze okwejjamu engoye nga nasanga amaze okwejjamu engoye. Teyambuza nakumbuza Mr. America tewali romantic wadde teyankisingako wadde oba nywegere tewali wadde Mr. America. Omwana oyo nga ngamba nti no mwambaza akapiira nze Mr. America nga simanyi. Kale bambi nali fala. Kale embuzi yange yansala. Nekyala Mr. America nze ekyendifa seerabidde. Bagamba nti embuzi bagijjako kuvayo omusaayi. Nze Mr. America wadde n'otuzi tetwavaayo. Nga naye gwe gwali mulundi gw'ogusoose. Nange kale okunebakako ne baali bankubanga engalo naye okunebakako gwe gwali gusoose. Kati waliwo sitegeddde luno akapiira embuzi yagigisaako kapiira. Yagigisaako kapiira Mr. America tewali romantic tewali kunyogera wadde tewali kuyonka wadde kabeere Mr. America nze weteekamu bw'ati neefa. Akapiira yakeyambaza.
Yangamba mwambaze nga sibimanyi. Naketeekako. Mr. America kati yangamba we bakogaziya amagulu. Nene bakanengaziya amagulu. Nene yagalidde. Enyo. Nene bakanengaziya amagulu. Nene bakanengaziya amagulu. Awo nefa mpaka kumacha. Sabitegeera. Kumacha nzuukuka kyebaseerize neebaseeno tekikuteeko wadde nakeera nga njamu bwange nga nziruka. Abalogi bano tebaali gundi nnyo nti oba kale lwaki ayingiza akaana akato tewaliwo gundi kuba amateeka tegaliiwo. Nedda zino loogi zino nga wonaagamba oli yali alina obuzigo bwe n'abufuula loogi. Bwekito gye yantwala. Okay. Ne Mr. America kola olunaku nafa simanyi kyanyingira mu magulu yangamba gazi ya magulu oba yampa ki simanyi nengazi. Kale embuzi yange negenda bwetyo. Okay kati ate Mr. America kumanya omusajja ali wa kisiraani. When namuvaako nefuna omusajja nga alina siriimu kyokka omusajja onampoomera. Omusajja oyo bwe namuvaako yanjako embuzi saamuddira. Mwaddamu kujjako embuzi tibakisira.